Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si bali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabingamba tata jangu ntime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Queen Mother, save a soul. Haji bamwe baluwa yasooka yali emutegeeza nti yeetaagibwa okubako ensonga zalina okumaliriza mu ddembe n'atalabikako era kansa tusuubiza agenda mu ebbaluwa ey'okubiri kuba tajja kulowooza nti ali waggulu w'amateeka. Onako kintu kyonna kyewawulira oba oluvuvumo oba okuyomba oba okukola kikonna kataata amaze okufuna ebbaluwa eyo? Nyinako bye nawulira kuba yabayombesa abamu ku baganda be n'abasuubiriza okubeera nga nti be bansapootinga okujja okutwala ensonga eno gye ziri, n'abamu ku bannyina ng'abamu ne bakuba essimu nga banatadde conference nga bataddeko ne ssenga wange omu gwe sijja kwasanguza mannya wano ne bagamba nti singa ensonga nzijjayo ne nzitwale watata magandaazi ate nga bonna neekubira dda omulanga ne mbatuukako bonna ne bagamba ensonga zakola ki zaabalemerera dda. Mu famire yonna zaagaana b'emikwano ne zigaana. Kati nange okukubira enduulu nenkola ki enja mu by'amateeka bakola ki bamuyita mu mateeka kuba kyemmanyi nti wali muntu ali waggulu w'amateeka. Okay, ekirungi kitekakasa nti ebbaluwa yagifuna bulungi nnyo kuba kati kanso atubuulidde kati bigendera mu mitendera gye basooka omuwa yali yakuteesa muntu ku muntu wekigaana bamuwa ebbaluwa endala no emotion gyalina okugoberera biki bye beetaaga okukolebwa nga kyoyagala ekya DNA. Kati ekyo kyobulaba erina okusayiningibwa ne chairman alina okufunako ne mu kooti balina okufunako byonna bafune stampu omwami oyo abeerenga ajja tajja kusobola kugaana kuba ebirina okukolebwa ebitagisibwa okukola alina okuba nga abikola. Era kakasa ogenda funa obwenkanya kwekyo kituna batwagadira kuba kyentiddemuko nganze nti kati ate agenda okwongerako obukyayi. Obukyayi si nsonga njala ntegeerera mu mateeka kuba yateekako nkunzi olukunya okunnemesa abantu benkolagana nabo. Ne bwakushawa kasoba ng'otegerera itaata si etaata. Ntegeerera mu mateeka kuba obukyayi bwanteekako bungi oba okunyigiriza abantu benkolagana nabo era kye kimu ku byanjijeyo kundeeta mu mateeka. Nze sina wadde ekikumi kye mwagalako balanso okuleeta endowooza egamba osimanya wabira ajja mwagalako simanyi miliyoni 3 simanyi miliyoni 4 nze sina 10,000 mwagala kuba sirya nkusendeze ate nkuze okutuuka nze nimbe mbadde nkola nabo mbadde neyita kaana kambaata naye ate nnemesa abantu benkolagana nabo ate bwe mamba saba emirimu nze mbasaba nga nze wabula sibagamba ndi mutani wa Haji naye ate nanteekako olukunya olw'okunnemesa gwalaba gwamanya kumanyi nga wenkolagana naye mumirimu nanteekako olukunya nti oba okolagana oyo omwana zisijja mukolagana naawe ate oli abeera omugagga okusingaana naga nti wayo okuta omugagga kanteggwe n'atanze omwavu lwe lukunya era lwansinza okundeeta mu mateeka lwanteekako ng'ate agamba tamumanyi kati tugende ku musaayi antegeerere mu mateeka. Queen Mother, save a soul. Omulabi wange omulungi nkwaniriza okuba nti oli ku program Save a Soul era nga oli nange Maisha mu Queen Mother mwana w'abalungi Sikula Siboni w'amaama senga w'abangi nesimye okulaba nateera olunaku olwaleero era nga nsooka okwebaza gwe nange yenna ali eyo nga wagamba n'okubanga nga nendiranga program Save a Soul taasa omwoyo nensobola okumanya biki ebigenda maaso nensobola okumanya biki abantu gye bayambibwamu awo nno wenkooera munnange yenna ali omwo n'ekizibu kyakutuulamu dda ogamba nkoze ntya ntaasiddwa ntya tofa nakyo tunoonyeeko kunama bisimu zolabaawo tujja kubanga tusala ffenna amagezi. Tulade bannaffe abalala
nga butuufu oba bo ensonyi nga zaabayinga nagamba Queen Mother njagala nnyo okujja njagala nnyo naye ate kamera mpulira njitya eriyo ensonga ezimu nga sobola okugwera ebbali eriyo ensonga ezimu zigaba naye ngezezaako naye nnoonya amagezi engeri nsobola okivuunukamu netubanga tusobola okuba nga tubakyaza wano tuvuunuka ensonga ezo kati nno munnange gwaleeyo nga tulina kusubscribinga ku channel yaffe eno osobola okgenda no subscribinga oba otwetaaze ennamba z'essimu zeezo. Program Save a Soul ebeerawo ku Star TV eminyanyo y'eggwanga buli lwa mukaaga ku ssaawa emu ey'ekiro paka ssaawa 2 ez'ekiro n'olaba ensonga zino n'otuyamba otuwa ku magezi oba n'otuyamba omuntu gwe tuba tuleese okulaba engeri gy'avuunukamu ekizibu kino. Gwali eyo nga weetaaga looya weetaaga omuntu agenda okubudabuda osobola tunoonyaako ne tumanya ensonga egenda kubanga egguka etya era nga bannaffe abakafeero and co-advocates beewaayo okubanga tutambula nabo babeere nga bayamba abantu bavuunuke obutetta bavuunuke obutagenda mu depression bavuunuke obutafuna kukosebwa ku bwongo mu ngeri ey'enjawulo olw'okubanga ebizibu obuliddwa gw'okigambako. Munnange ojja kubanga otufuna Star TV okisanga ku UBC ojja kubanga offisi zaffe olutuuseeko bulungi nnyo. Munnange wange omulungi olunaku olwaleero nate tukomewo n'ekitundu kyaffe kyesitagenda kugamba nti oba kigenda kubeera kyakomeka oba kyekigenda okubanga kikomyewo naye nga okusinza ku episodes zetwagola ku sheno kigenda kubanga kitundu kyakutaano era nga tukyali ku nsonga ya mwana mulenzi Sseguya Muhammadi. Mwana mulenzi ono yavaayo nga embeera emuyinze bwetwayogera alina emyaka gyali 36 katuli mwaka mulala alina emyaka 37 kitegeeza mwami akuze era alina famire. Ensonga yamuleeta yali ti okuzzaayo katono emabega yajja nga taata gwamanyi nga taata amuzaalira gwamanyi ti ekitaawe empisa gyamuyisizaamu okuva ddala nga muto teyali nnungi. Watalaba puroguramu ezo osobola okuddayoko ku YouTube eya Save a Soul n'osobola okukola ki okuziraba naye okutemeramu akatonotono ku biki ebyaliwo. Sseguya yajja nga taata ono amuyisa kuba mbuto kuba yakula ne jjajja naye nga kyemwewuunyisa manya abaana bato batereka nnyo nga jjajja ono wabeerawo ebintu wawakuba abantu bazze waka nga omwana ono bamukweka nnyo tebagala nnyo ajjawa ajje mu bantu. Taata ono nga talaga nnyo omwana ono mukwano ng'abaana abalala. Omwana nejja n'akula nga akiraba bwe yagenda akula maama we n'afa. Maama we yafa taata yabamubikira yagamba kimu ekyo ekizibu nakyo omukiwonye. Omwana ajja nga agatta ebintu byali bingi akuze famire abaana baazadde tebaagala kusoma balinga balina empewo ezibanja ewaabwe. Ebyo ebimu ku nsonga lwaki Sseguya avaayo n'agamba naye ddala taata ono yanzaala bino ebintu byenkola tayanzaala bizinesi zenkola era kuba taata tuwulira nti mwami ayimiridde endamu kasente so alina abantu abalina kasente bakolagana nabo naye ate wala mutabani wono nga bamuwa emirimu tata kyomwesa bubi abantu abo ate era abagaana okulaba nti tebakolagana na mwana ono zezimu ku nsonga bwemumu ku bulumi lwaki Sseguya yagamba nagamba kanveeyo Save a Soul enyambe mmanye ekituufu ono etaata oba si etaata nzaala nsala amagezi nga kyasamu byonna kyeki tukole DNA. Ensonga zonna twazitambuza tulina we twatuuka era ne kooti n'ebiyingiramu era ke kaseera lwaki nzize olunaku olwaleero kansa atubuulire baatuuka obaawa tata wa Sseguya ebyali omuyita mu kooti omusango guno gutuuseewa tuka twabagamba okutandika ekintu tulina okukiggusa so si kujja buzizi ne twogera ne tukomaawo. Sseguya tukyali naye era ng'agenda kufuna obwenkanya omwoyo guseevingibwe ate era ngenda kutya ne ku Sseguya atunyonyole ku bino byonna ebibaddewo osanga lwakedde n'agamba Queen Mother kintu nakitadde tata tumuleke oba mbivuddeko oba bwe byabaddeewo atunyonyole nti taata yampita oba abagamba bwe bati kyekivuddeyo byonna twaga tumanye puroguramu yonnaku olwaleero kampumulemu katini nnyo nkomawo ne kanso wamu ne Sseguya mu maaso awo bonna tubafune. Queen Mother Save a Soul. Kwano gwange omulungi kansitubye nti kati naawe oteredde tubeere nga tutandikira wamu nga ntusuubiza nti genda kubanga kumawoni kanso atunyonyole era nga kampuni eno yeewaayo okuba nti tukwatagana wamu n'aba Save a Soul abakafeero and company advocates tubeere nga tugusa ensonga tuwonye obulamu bw'abantu.
nga kaseera kano ndi ne kanso atunyonyola wa wegutuse mu nsonga ya sseguya. Nesimye okuddamu okusinkana kanso. Nange nesimye okubakyaza wano ewa Kafeera ne Kampala Advocates. Amiina. Tujja kujjanga kuba ensonga z'abantu tulina okuzigusa mpolampola era nga mbeebaza okuba nti tutambulidde wamu naffe tulina omwaka guno tugenda tutambula ffenna tusobole okuyamba abantu. Oba munyumira nnyo ogenda obutabika ng'abantu bagudde eddalu. Nedda. Temwagala kugenda butabika. Mubataase nga bukyali. Oba mwagala nnyo abali mu poliisi mugende muwoze emisango. Muba saving nga bukyali. Amiina. Twagala business endala nga si misango. Ddala tusinga ddala ebya family. Oba sevaso esinza kugiddamu bya family. By the way sevaso tedina ku bya family byokka. Omuntu yenna ng'olina ekintu ekikuluma ku mutima ng'olabira ddala kikutwala kikumalawo neguba mulimu nogane buno si bwenkanya ddala nkoze nti kwa abantu betta nga si family kakyevuddeko naye nga ekizibu kimugudde kutaba ng'ejja kihandlinga. Please jangu otulabe tulina bakansalazi abalungi biba bya business tulina balawyers abalungi abasobola okubeera mu musango gwo n'owangula kansa Yenyabo. twakuma ku mulundi guli nga tugenze kusafinga taata wa sseguya. Yes. Nja kunzikiriza abalabi baffe mbagaliza omwaka omujja 2024. Kakati we twasembayo twali tugenda savinga taata wa sseguya era twagenda mu maaso ne tumusavinga we twamusavinga era n'atuddamu ng'ayise mu balooya be aba Baraka Advocates n'addamu ebbaluwa n'asaba kooti emwongereyo obudde y'ebbaluwa eyo yasaba kooti emwongereyo obudde asobole okwewozaako era kolo olunaku nga we twajja mu kooti teyaliiwo kooti n'ekkiriza bbaluwa balooya gye baasindika omusango negwongezaayo. Olunaku lwasembayo era twali mu kooti balooya ne bajja nga bakulembebwa mwami bamuyita Hilal Council Hilal agamba client we tasobodde kujja naye nokwolwo kooti teyatuula era netukanya netufuna olunaku olulala tuddeyo mu kooti. Kanso ndamu katono kooti yatuula olw'okuba bano tebazza oba teyatuula nga lwo ensonga endala ezalebisa kooti okutuula. Ensonga endala lwaki kooti teyatuula koolwo omulamuzi yali taliiwo. Ekyomulamuzi obutabeeraawo ekyo weekiri ku side naye still bajja mu kooti naye nga tebafayirinza okwewozaako tebateekamu reply. So still wadde baali mu kooti naye tebateekamu reply. So kooti n'obwe yanditule teyandibakiriza obawuliza kuba tebanabateekamu reply. Yes. Kati eyo kooti ya counselingibwa oba kwa omulamuzi teyaliiwo. Kati ne batugamba nti omusango gukomyawo tuddamu ddi kuba kati kooti teya counselingibwa koolwo naye bayongezaayo. Sorry bakwongezaayo. Yes. Ebatuwa adjournment mpaka nga 13 guno mwezi. I mean 13 nga Feb. Mwezi gwokubiri. Yes, omwezi ogwokubiri we tunaddayo mu maaso g'omulamuzi then tumugambe nti leero tuzze guno omulundi gwakusatu okutuula application yaffe ewulizibwe. Application eyo nga tusaba kooti etukkirize bamugyeko omusaayi tukole DNA. Toyanziza ndowooza omulabi wange omulungi ensonga eno ogirabye bulungi nti Sevaso tetudde ne ba council tebatudde nti ensonga tukyagigoberera era nga tugenda mu maaso okulaba nti Sseguya afuna obwenkanya. Bagambye kooti egenda kuddamu etuule omwezi ogujja ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 13 era nga tujja kuba nga tulinda ki ekivaayo. Council ebintu bino abantu abamu batuuka ne bagamba nti nvudde ku musango ngukooye. Ekitabadde nnyo ku Sseguya kuba abantu basanga nangamba kati bamuwumuza amazzi kwali November December nolinda noga katugende paka mu Feb omuntu atuuka
ekintu nakita ate empula y'engombe egamba nti omusango teguvunda gusigalawo oba omuntu atuuka n'ogamba nti agula omusango gwatambulako ate ne gukoma wano kale asobola kuddamu kukwongerayo ko tulina abantu bangi batuuka ne beetamwa nagamba mbikoye tugenda mu kooti batwongezaayo ne bakitamwe nga bakanso. How can you advise? Ekisooka oba tuta omusango mu kooti wenabeera mugumisiriza kuba kati kooti mwene erina kubawulira erina kuwulira enjuyi zombi ekyo kibayita obwenkanya era kati waliwo emitendere zituvuga zebayita rules ez'amateeka tiwemba nkusavinze ninakuwa period yokuteeka mu reply yo obudde obukooti yabukanyako negamba zino naku nezino wemba nziwadde omuntu abasobodde okwewozaako kati wobanga tewewozezaako mu budde obwo bwebakuwadde oba weesibidde wabweru wa kooti okuwuliriza kati nga taata wa sseguya bw'atanabateeka mu ki reply ye yeteeka wabweru w'amateeka so still n'obwabazze kooti ejja mugamba lwaki waliwaawo okuteekamu okwewozaako okwo. So alternatively nti bano we baba bawadde excuse yonna kooti eyinza bakkiriza bateeke mu reply ng'obudde buyiseewo naye nga basobola kusaba fine y'obutateeka amateeka ga kooti mu nkola kuba kooti erina emitendera erina rules ezigiguidinga. Okay, kati emisango gino wogiba nga bamaze okugiwuliriza giweddeyo oba nga teginnaggwaayo. Anyway, before that mwami Sseguya, tata wa Sseguya yagenda osaavingibwa emirundi gyali ebiri olwera mulundi gwakusatu. Mulundi ogwasooka ku bye twayogerako tebyali byangu nga bamuwa. Omulundi ogwokubiri yaddayo kuba nange nasigala following up bwe bagenda okumusaavinga ennyini yasangibwawo naye ate n'awa directive nti balooya be balina okureceiving empapula mu mateeka ekyo ekintu kiba kitya yennyini ng'omuntu gw'omwetaaga omusanze takkirizibwa kusayininga n'agamba oba kati njajjiwa alina kutuma wa kanso we. Yes, mu mateeka kikirizibwa nti wemba ndina lawyer ngozo kunsaavinga ndiwadde mbukulifalinga obalooya bange communicatinga ne balooya bange ne mbagamba bansaavinze zino mpapula naye mbasindika wammwe era n'otwala empapula n'ozisaavingayo lawyer waba receivinze n'ateekawo ne stamp received amateeka gakitwala nti orecevinze much as rules zigamba nti service erina kubeera in person. So the law presumes nti ono muappointinze nga agent we nga agent wo nga lawyer okurecevinga on your behalf era kooti egiconsideringa oba egitwala valid service tosobola gamba ti bansavinga te lawyer nga yakola ki nga ya receiving. Okay. Kati kiri kyetugambye nti council musango guno tugeze gugenze nga 13 gusaliddwawo council ni ba council ba Sseguya naffe eno tukwataganye ndasigala oyo mwennyini tata wa Sseguya ye nasigala nga insistinga kubalaba ku programs zaffe zino zonna ezisooka tata alabika nga yesse mwangu kuva ddala ku baana ne ku baganda be ne ku bannyina kubazi bajje batugamba nga omuntu ono alaga nti ye ssemwangu ekigambo kyekyo kukozesa nga yalaga nti ssemwangu yadde tali waggulu w'amateeka amateeka gamukutte gamugambye kino kirina okukolebwa DNA erina okukolebwa agambye bemalize ne kanso wange oluteeka limukutte litya. Yes, nga bwe nakugamba nti tiwali ali waggulu w'amateeka kizeemu ogwokubiri kati webanga tufunye order yaffe ng'egamba nti bakole DNA ebeera order ya kooti
wabaganye ogiteeka mu nkola olwo kibayita contempt kwe kunyooma ebiragiro bya kooti kunyooma ebiragiro bya kooti ti oba oli ni contempt ekiragiro kya kooti era tuddayo mu kooti ndugamba wategedde ow'ekitiibwa omulamuzi ono yanyoomye ebiragiro byo kooti nemusindika eva nemugamba asasule fine oba nemusindika kigo basooka ne bakuteekayo University of Understanding naye ate n'okuteekayo tekijjawo ekiragiro ekyo n'okuvaayo ate nakyo nojja n'okituukiriza n'okikola era nakyo n'okituukiriza nagwamba fe obungi ngezaako okujipiza taata Sseguya mpozi Haji Bukenya nange tuzze nga tulinga abali mu kusikangana naawe omuguwa naye saa kituuse katusigazaayo ekiramulo kimu ekiramulo kino bwe kituuka mbadde nkusaana obuwombeevu saagala obeere nga luno abaseeba basobola ogamba abantu abo bansiba togenda kigo for 6 months kize kinaba kivuddeyo era nga nso tugenda kufuna bulungi bwere na bwenkanya kuba ekooti gavumenti yateekawo abantu babeere nga balina bafunira eddembe okusinzira okulemwa okwetta kati nga Sseguya we yavaayo n'agamba n'eddala kandabe eddala taata ono ye taata ku ngeri nawe engeri gyolaba gy'oyisaamu omwana engeri gy'omuyisaamu omwana kamanye ekituufu kubana mu sitole ye alina walagira nga naawe olinamu kali si wange omwana oyo kati otukola DNA eno gyenda kuba etuyambi kinene tibuli omu ajja kuvaayo nga mumativu obanga gwe taata okuli tekyalina okukola obanga si gwe taata Sseguya asale amagezi amalala nga bukyaliko mwami akuze azadde abaana alina omukyala amubanja ekika kyo ekituufu kyekiruwa abaali ba puroguramu ezasooka omukyala yamugamba siddamu kuzaala nga simaze kumanya kikakyo kituufu ndowooza olaba ensonga omwana zaatuze ki zayimiriddemu abazzukulu bamubanja jjajja omutuufu tebamumanyi Jajja omutuufu tebamumanyi zezimu ku nsonga lwaki Sseguya yeetaaga ekintu kino kanso tugenda kubanga tujjazanya ku katono nnyo ku bye twasooka okulaga naye nga tugenda okkuta tuweeko baako ebigambo byo advisinga abantu abali eyo ddala abazadde abakola ekintu kino omwami Bukenya kyali mukola essaawa nyenza nnyo kyenjagala kuwa abazadde abandi yagadde kweyisa nga Sseguya oba beeyisa nga Sseguya mwami Bukenya abeeyisa nga taata wa Sseguya mwami Bukenya jagala bakakasa nti amateeka tebagekweka nti buli mwana alina kubeera ne origin oba wa java nti woba oli muzadde nga wazaala omwana gavumenti kati erina capacity esobola kutestinga omusaayi negamba ono omwana wagundi ono wagundi n'oba nga weewakanye nti nze omwana simumanyi so kati olina kubeera responsible in first place era kati woba odawutinga nti omwana si wuwo oli wadembe omutwala ku DNA oba omukazi kyemanyi nti waliwo wabeerawo okusika omugwa omukazi n'omusajja so olina kuyita mu mitendera z'amateeka ng'okugenda mu kooti osabe order eyo ng'oyagala oli akole DNA oba akkirize tokozesa force okugenda oba n'obba omwana n'ogenda n'omutestinga ekyo si kyamateeka era si kirungi goberera amateeka ofune ekika ky'omuntu wo ofune ekika ky'omwana wo oba omubuusabuusa so waliwo emitendera emirungi z'okufunamu DNA oba okutegeera origini y'omuntu oba olinamu okubuusabuusa in one way or another. Kanso olina wogambye awo nti tobba mwana gwe n'ogenda n'okola DNA gwe nga gwe kiba kikosezaawa tekutta omwana wange kale mututte maama tamanyi kobisa ebisinga abaami bye babikola nti results we zijja ne zivaayo nti ddala balese results zino omutata azireese tiza mwana wange namututte ne mukebeza bino bye byavuddeyo era etteeka baligenda kusaba taata aba yakoze
ayina tteeka lyaba yamenye mba mwina kusooka okkiriziganya embiriri. Kuntegeera yange nti lisika eriwo yokka ye nti osanga nti omwana si wo waliwo likelihood kumukola kwekikyamu. True. Imagine obadde oweerera omwana from childhood paka we yazaalibwa paka lese ali mu ky'omusanvu oba kyakutaano n'osanga nga si wuwo obusungu obwo oyinza kumaliriza ng'okoze emisanga ate weewaawo nti wabeera wo n'osanga nti results nga ziri negative nga sangiddwa nga wuwo awo tekibeerako buzibu era tewali musango oguleeterwa ku ekyo tebanaafominga musango but of recent police yali ekikola ki yali ekigaana kyobola badesigninga some hospitals bagamba zino zezikirizibwa okukola ki DNA kuba kyali kisuse nnyo abacupula ebintu era nga waliwo n'abacupula. I have the same case omwana bamwigana nga alina emyaka 45 so bino bintu si byakusaaga. Usawa era mwetana anonya kika ekirala. Yes. Wabale bamuziika eyo baba batwala ttaka lyekanaki era kati bamwigana nga maama amaze okufa. So kati people are suffering there. Nyate tumanyo ba nejo gyekiri bagamba toba na kikaacho nga nyoko tannafa. So mama wafanga mama gyakolese ewabeebwa mutera ina kugamba tisi yeyo. Nayinga eno gyekiri mu mateeka nayinga of course omuzadde wo abeera muzadde era olaasigala nga si muzadde wo ono gyokulidde ate yabeera bwobeera ne strong attachment okusinga gwogezemu obukulu kati sseguya ku myaka 37 okuba mu kika ekirala ng'ogamba agenda ku bonding kakati ekya attachment ne parentage kyanjawulo. Yes oli akoze eki asigadde nga akulabirira but there is a father eyakuzaala because omwana azaalibwa abantu babiri taata ne maama. As a matter of fact eno gyoli si wa taatawo era kati you may not have a beneficial share oli waafa. babaweerettera you may not have a beneficial share posing oli naye afudde no proving nti gwe wali dependingako nnyo alwa biological. No ono atali biological waba afudde nga ono atali biological osobola claiminga kuba yera akulabirira. Kuba kino mu mateeka kimanyi gyekiri olwo omuntu abeera wezi ku ttaka lyo kibanja simanya amazeeko emyaka emeka aba alina okuba nga tumala gamugobako. Obuzibu obwebujjira nga bategete taatawo bakutwalayo kifuba era olwo emyaka 45 bali mutwala wa taata w'ekifuba bali mujjako nebyeyafuna ate nga bimuwa mulamu. Yes era kati abantu balina kwejumbira nnyo save the soul bajje basolvinga ebizibu nga obudde bukyali kituufu ng'atono batuusa ate mu myaka 5 sange bakuyiribya wano si wammwe ebikiri obukadde bukuluma n'ebirozi batandise obitinkula bitandise okuluma ofana amawunga tunatuusa myaka obudde wabumalira wonna eri n'obutuukayo nga stranger otandika bupya. Ndowooza abagwandi bakundi mubiwulidde abantu bange abalungi kugambye program yeno save us otasa omwoyo wosobola okutaasiza omwoyo gwo ku kintu kyonna ekiba kikutuddemu n'ogamba nedda ndabye ntya nga omwoyo guno nguta nina kyenjagala okwatula naye nkyatudde ntya nkiseemu nani mukwano osobola okunoonyawo ku namba z'essimu z'olabaawo ne tulaba engeri gy'ovuunukamu ekizibu kyonna kuba buli muntu alina ekizibu ate buli muntu alina kyayita ekizibu okyoyita ekizibu oba okiza kubanga si kizibu ensonga lwaki ngambye gwalya yandaba kyoyita ekizibu jangu tukirwanise ngenda kubanga mpumulamu kati nenyate kumawone sseguya atubuulireko okuva ebya kootu ebyayingirawo embeera ewaka eri etya tovaawo nkomawo. Queen Mother Save a Soul. Oli mu kulaba Star TV emmunyenye y'eggwanga.
SWA ku Star TV. Ekizimbe kyekimu ku bintu omuntu bye yeetaaga mu bulamu. Weetaaga okumanya kiki ekyetaagisa omuntu okuba n'ekizimbe. Kibe kyakusulwamu oba ekikolebwamu ensimbi. Lowooza ku ttaka, ensimbi, emitendera, obukugu obuteekebwa mu kuzimba, ebikozesebwa era n'amateeka g'ebyokuzimba. Program omuzimbi ekuyigiriza byonna ebyetaagisa ggwe okuba n'ekizimbe kyo oba ekyo ky'olina okubeera eky'omulembe n'omuweerezaawo My Sharam Queen Mother ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Oli mu kulaba Star TV emunyenye y'eggwanga. Queen Mother, save a soul. Queen Mother, save a soul. Tukyali ku programu yaffe eya Save a Soul taasa omwoyo ngero olinange My Sharam Queen Mother mami w'abalungi nga nkikutuusaako nkwongera okujjukisa gwe atannakusubscribinga osobola okusubscribinga ku channel yaffe eri eya Save a Soul noba ng'olaba ebintu ngeri gye bitambulamu naawe munnaffe atulabira ku Star TV emunyenye y'eggwanga okola kyamaanyi nnyo ddala okuba nti tutambula ffenna n'olaba engeri gye tuba nga tutaasa obulamu bw'abantu butabika ne tugiwonya omujjuzo kuba abantu abasinga bagwa eddalu senti baazaalibwa balalu senti bane ebwongo bwakyuka bukyusi baali awo ne bukyuka bukyusi mukwano nedda abantu bagenda ebutabika ng'ebizibu bibasinze amaanyi obwongo ne bubanga bwegattagatta ne bubanga tebukyakwata tebukyatoola bulungi n'omaliriza ng'ogenza ebutabika ensonga lwaki Save a Soul weeri etuwonye ebizibu ng'ebyo akaseera kano ndi mwami sseguya kutubadde tuwogerako agenda kubanga atubuulira akaseera kamaze nga tuli ku nsonga eno biki byawulira eba eri side ya taata kuba tubadde tunakumukwasa bulungi tulabe tutumanya kubanga tutali mu lugendo nga sseguya tuuka n'agamba nti Queen Mother omanyi taata mumusonyiye oba taata kintu twakimaliriza kyetwagala tumanye mu abalayi baffe tugende okuta programu eno ng'otegedde emboozi ya sseguya yakomawa posi ku mboozi endala zemulabisa naba kumaliriza abamu nga famire tuba twatuula ne batuyita ne bibanga byo byaggwa tugamba mu kamera bivuddeyo tulina okuba nga tugondera ebiragiro by'abantu babeera nga basabye kuba programu eno eriwo kusevinga myoyo ate si kwonoona kyekyo sseguya assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Nese yokusenkana nate. Kale madam. Nkwebaza oli mwami mugumu. Oli mwami wa amaanyi olemera ku nsonga. Anti bantandika ekintu mbanyi n'okukigusa. Oli nga Queen Mother. Ate ne line gye nayitako. Ntuufu. Sobera kamanyi nazenga simanyi. Pose mubeera banga bimwe. Efe tuli bafombe. Nali gambe se. Bakojja. Ndi kuba kusaidi ya tata ne bakojjabe. Twemera ku nsonga tulina okugigusa. Kati sseguya
Wanji madam. Twakomekereza omwaka buli nga tulinayo eggolu lya taata kubanga agenda okujja mu kooti era ng'ekkooti egenda kukola salewe. Okyusiza mu birowoozo tubikomye wano oba okyalina essuubi nti omusango kwirimaza gugende mu maaso? Sirina kirooto mu bulamu bwange kulowooza nti nyinza okukita. Njagala tugende mu maaso kooti ye gyetulamba kuba taata wange yalabika yakaluba. Yakaluba. Kati mu kaseera ko tumaze nga tusiriikiridde ebbaluwa ze baamuwanga bamuyita zonna n'azitegeera oba famire wenakyo wawulirayo oba ye taata olinayo okutisaatisibwako wawulira oba ekigambo ekyamuvaamuko emyezi gino gye tumaze nga tetukyamuwulisiganya? Kale nga omanyi nti ekintu bw'oba okitandika tekiba kyangu. Mu ntandikwa emyezi gino tandikiramu okutandika kino ekintu nga mu gw'omwenda awo nafunamu okweraliikirira kuba waliwo olubajja ne bammenya ninali siriiwo ninfunamu okweraliikirira naye ate bwe kyatambula ebbanga nintandikwa ate okuguma nembeera nga sikyawulira byakutiisibwatiisibwa kuba ne byenawuliranga abamu bye baŋŋambanga abafamire abantiisatiisa nti oyo omuntu omu atuyingiddemu tayinza tulemesa nintandika n'okuyitwa ekiswajja naye kati ebyo ne wetegeera ekituufu nga bo ate nga tebasobola mubuulira ye oli taatosegeera ye wa mutwe mugumu naye nsaba kooti nga bweriwo yejja omukakanya ku mutwe gwe omugumu oguliwo kuba nze sirina kirooto kigamba nti omusango nagugjayo olwa taata wange yakaluba tulina kumala kuggusa. Amina. Kati yakaluba wa mutwe mugumu tabuulirwa yaye yalaga nti ali waggulu w'amateeka ye ku ndowooza ye sijja gamba kuntegere ku ndowooza ye ye ali waggulu w'amateeka ate nga tali ye ali waggulu w'amateeka. naye nsaba kooti ye etulamule bulungi emunkwatireko tusobole okuba nga tugenda ku DNA. Tofunyeemu okutya kwonna? Sirinaamu kutya nakumukola ntya ku saidi ye nze ndi mugumu ku kyo ekigenda mu maaso kuba layini gye nayitako ya bwenkanya. Kituufu. Sirinaamu wadde okutya n'okuguma kati naguma mu ntandikwa nali neeralikirira nnyo nesikanamu naye kati naddamu. Olaba ekasa puroguramu ya taweti famire nesooka evaayo sseguya tukola kino sseguya obasooka okumimukawo famire nabo bamuvaako bambuulira n'alaba nti ye ali waggulu w'amateeka omwana tasobola kukusibya omwana tasobola kufoosinga kukola kino bo nga baba muli ku lusegere baganda babamu omwana tasobola kukusibya tasobola kufoosinga nakujjako omusaayi tekikkirizibwa ye nga bo bakwana abooluganda njagala kooti nga yo oba amateeka bo abamu amagezi naye yennyini ku ndowooza ye alabe nti tewali muntu ali waggulu w'amateeka. N'abamu ku bo era baganda balwo yabinkubira ku simu nemunyonyola nemugamba etteeka lisinga ejjinja okuzitoba nansekerera nensigala nga nitambula kintu kyange mu maaso. Kyo kituufu kuba kimbadde ngamba nti abafamire teri yes mu Buganda tulina nnyo ekyo nti omuzadde aweebwa ekitiibwa omuzadde tebamuddamu omuzadde naye otutta ku saidi y'amateeka omwana alina rights ze. Children rights jezi ni wabera wa myaka 4 ng'ayogedde 3-2 asobola okukusibya omwana gwe weezaalidde asobola okukusibya so abaliyo nga mulowooza nti omwana gwe neezaalidde tebusobola kera lunaku lwankya nansibisa omwana gwe neezaalidde tasobola kera lunaku lwankya nakakakola kyesayagala bwe kibanga etteeka limufevaringa ng'etteeka ddala ligwa ku sayidi ye nga tteeka lisomera ddala nga lirambike bulungi nti omwana alina okuweebwa kino nti omwana alina okuweebwa kiri nga gwe wamuzaala gwomukozedde ki naye owamukamu bwe kati n'agenda ku poliisi n'agamba bannange kino kinsuseeko muzadde wange kyakola mukwano bajja kukusiba so saagala tubeereyo nga twewolereza nti omuzadde tasobola omwana tasobola kunsibya tasobola kusibya nga gukoze ebikusibya. Sseguya tuli programu eno katunga tulinda omwanga 13 Feb tugende mu kooti ekooti iramule otumala okulamula ako kantu nera kuddamu kakubuzeemu era tuddemu tukakanyonnyoke bulungi tuvuddeyo taata ye taatawo era nga naye ddala azaalusa taata ye taata
nga tumaze okuba ku DNA. Yes. Kwati either kubeera taata oba butabeera taata. Kansooke n'obutabeera taata. Ogenda kukola otya? Kyowandi kibuuzize kyogamba nti nsobola kubuuza nti bw'abanga si taata. Anti kituliko kiri obvious tekiriko na kubuuza. Nti ye taata. Yes, mdomo kugamba mwenna mwaba tululya sseguya n'enjogera n'ebikimu ye taata. Tugenze ku musaayi nga mwagambye nti waliwo gye bagirako omusaayi walimu amakoona. Tubanga tuli ku kituufu nga layini gye twayitako nga yentuufu. Tekiri obvious kiriko na kubuuza kino. Bifu tebiriimu kuwota makoona. Wadde abantu bafaanagana. Tugenda ku musaayi. Abamu bagamba nti okufaanana si Uganda. Naye kyange ne bw'oyita oba kuŋŋambye ne bw'okola otya. Ne bw'oyesiba n'abaana n'ogenda bafukya oba n'ogenda Mmengo wakolera. Anti bagamba okufaanana si Uganda. Anti si Uganda naye waliwo ate ebisukka. Ebyo nekitabo byasukka. Waliwo ebisukka. Kale tuvuddeyo nga taata. Naye yagambye yaddenze kitaawe. Naye omwana oyo siri mwagala. Tosobola kusinga mu. Era laavu yange naye tetiyinza kubeera kubanga laavu eremu okubeerawo mu taata nga muli batoye yalimu okubeerawo nga ndi muto kati mbukulu tugifunidde mu mateeka kuba nembamu ku mikwano gye abamuyita omutuuza bakole kino kye tugenda okukola mukwano gwe ddala mugagga muno Segeera namugaba ebisigadde byonna nja bisasula by'omusaayi abasawo mbayite batugyeko omusaayi ensonga zaffe ziggwera eno naye gye mulaga mugenda kweyuzaaza naye nga ekituufu okola ki okimanyi naye yennyini amugamba ekituufu okimanyi naye ate ojja kuswala naye tewajja kubeerawo laavu abo Osegeera kyateekako kino kyomugamba nti mujja kweyuzaayuza muti mujja kukolagana naye nga mukolaganidde mu mateeka teri muntu agenda kusiŋŋana munne namugamba nti oyo taata mutule mwogere bulungi mutukanye muba muyisinganyanga oba mbuzi ng'eyita malaga balina jugo bwejja ggali Osegeera wekasa ekikulu omanya nti ddala gwe guno omusaayi gwange gwego ebisigadde tewetaaga kati ekitegeeza ne bali ababadde bamutya abata abamu mba njagala babiri kyoba yagezaako okuyita okuteesa ng'ate alaganga awanvuyo ataabizza mu kyalo nembaga ebyo mu kyalo sijja bitegeera kuba kulwamama nomuleeta mu kibuga ne baagala tubizze mu kyalo ate era mu kyalo jjajja okukolera obuvuyo bwe olaba n'omulala alaluka ajja Kampala oba mu tawuni kati atenze ensonga nziza eri mu kyalo kuba nabagamba nyina okubeera ne kanso Osegeera naye aleeta obubwe fe tugenda batukubireeyo mu kyalo tuli wano Kampala ensonga ziggwera Kampala kuba baganda be bamutuuza ne bimulemerera ye ate ng'abikkirira kubuzaabuza nenze kyemanyi nti omusango teguvunda kuba Febo naye ajja kutuuka ate kansabe nti nja kuba nga ndi mulamu nga wendi. Omulabi gwange omulungi ndowooza ebigambo bya sseguya nabyo obiwulidde era nga osobodde okuba nti onyonyoka programu eno n'omulama gwe tuliko obwamwami sseguya mpozi gwayisanze nga tugenda ogimaliriza osobola okugenda n'olaba ebitundu byaffe ebyasooka n'eno programu gye yatandikidde ku YouTube channel yaffe eya Sevaso nange Maishera mu Queen Mother mami w'abalungi oba ku Star TV emyanya y'eggwanga ojja kuba ng'olabanga programu zino buli lwa mukaaga ku ssaawa emu ey'ekiro okutuuka ku ssaawa 2 oba olina ky'oweetaaze kyonna kyonna okumanya okuyambibwa osobola okufuna ku nnamba z'essimu z'olabaawo nja kubanga mukwano kuddamu tulabe engeri tusala amagezi ate gwe otaasiddwa obutya olunaku lwali tugenda kubanga tukoma wano kusinkayo nate wiiki ejja olunaku lwerumu essaawa zezimu mbadde omuweereza wa Maishera mu Queen Mother mubeere bulungi mweraba tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. nkubira ngamba taata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jange ontime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga. Oli mu kulaba Star TV emmunyenye y'eggwanga.